Alright, natera bale kubanga alikomide ku Prejani Media TV. Okola kyamaanyi nnyo nga bw'okiwulira okubanga olikinga okomentinga nkugamba okola kyamaanyi nawe abadde asharinga okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Kakati essaawa zino eno ngenda kuba ntumirako omu babiri ku mikwano gyange mwenna abali e Qatar, e Saudi Arabia, Oman mwenna tubaagala nnyo nga mukiwulira. Nammwe abali e Kampala tubeerabidde kubanga mukola omulimu gw'amaanyi okubanga mulaba ate era nga muwuliriza. Essaawa zino twogerera amawulire agamaze okubanga galinkinga ku mmeeza zaffe. Ku mmeeza zaffe za Prejani Media TV gatutegeezezza nti omwana w'Ababitus amanyiddwa nga Delivered Julio ayogedde ku nsonga ze ne Rema Namakula. Delivered Julio ono tumanyi bulungi nnyo vocalist mu Bitus Soldiers, ayimba bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Naye olugambo lwamala okufulumako nga kigambibwa nti bino bya mbu nga kigambibwa nti Delivered Julio olubuto Rema lwalina kigambibwa nti alulinamu emikono. Luyinza okuba lulwe oba la Dr. Muza Ssebunya ng'olubuto kigambibwa nti alinamu emikono. Naye Delivered Julio yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ze ne Rema Namakula. Delivered Julio ono yagambye nti nno bannange abantu abasinga balowooza nabunkingamuuko oba nalya ku bintu bya Rema Namakula. Naye ate omanye ebintu binene ebiseera ebisinga tebyekweka. Amazima gano eno tegakaawa. Oli ne waba asibye amazima okumala emyaka 5 era gamala ne gabbukukira mu baana be oba mbazzukulu be era amazima tegalwayo kuvaayo gwe n'oba ofudde gajja sigala nga gavaayo. Kati abo bonna balowooza nti no nabunka ku Rema Namakula just mulinde results. Omwana we yajja muzaala mugamba olubuto lwange olubuto lwani lwa Ssebunya. Nze sijja kubagamba kiki nnina ku mutima ate sijja bagamba kye mwagala kijja bazanyisa naye ngenda bagamba ekintu kimu mulinde results. Results zijja kubanga zisalawo. Rema twakolera akayimba kaagutujja just twamusaba kolabo lwa nsonga twalina ffe twagala ate naye kolabo yali ajagalwa nsonga muwala we yali atwagala nnyo. Twategeeza Rema ye yasaba kolabo eyo naffe ne twongerezako ne tusiimira ddala. Kati abo bonna bagamba olubuto lwange just mulinde results zijja kuba zisalawo mutegere kiruwa ekituufu olubuto lwange oba lwa Dr. Muza Ssebunya. Bitus Soldier amanyiddwa Delivered Julio bw'atyo bwe yayogedde. Likinga, commentinga, sharinga. Abatannaba kusubscribinga, subscribinga. Weebale nnyo weebalire ddala.